po jako akawuwo. Naddala omukyala Nancy Kalembe yatukola bulungi kubanga naffe yavaayo. Okuva ekirwadde ki COVID-19 lwe kyagwa mu ggwanga ebizibu bingi ebyabalukawo nga kati ekituuse n'okweraliikiza ebitongole bannakyewa naddala ebirwanira eddembe ly'abakyala wamu n'abaana ab'obuwala gw'omuwendo gw'abaana abawala abafunidde embuto mu muggalo guno. Tetekenebikana bitunano mulata utrasente bitu omuke kulia kati yo muzee akena nimubikanyako. Mu districts okuli Nwoya, Lamo, Padel, Amulu ne Gulu abaana batikkiddwa embuto mu muggalo guno bawerera ddala 462 so nga mu bitundu by'eggwanga ebirala omuze guno gye guli. Bannakibiina ekirwanira abakyala mu palamenti ki Uganda Women Parliamentary Association basabye wabeewo ekikolebwa okulaba ng'okutyoboola eddembe ly'abakyalako n'abaana ab'obuwala kirinyibwa ku nfeete. Bandibadde batuwaayo ekifo ky'obwa vice president nga kya mukyala kubanga okuva Her Excellence Dr. Specioza Wandera Kazibwe lwe yavaawo okutuuka nakati tubadde tutunaba kufuna ekifu ekyo ekyobwa vice president. Akulira ekibiina kino Honorable Pamela Kamugo Nasiyo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku palamenti asiimye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'obutasuulira abakyala mu bukulembeze bw'eggwanga ng'abawa ebifo eby'okumwanja ogamba ng'obwa minisita n'ebirala saako okusiima abakyala bonna abavaayo okwesimba ku bifo eby'enjawulo mu kulonda okuwedde. Tusooka okumwebaza nti mu 10th palamenti yalonda ababaka abakyala n'abawa obwa minisita mu ministries ez'enjawulo. Tulabye ministry ya education, tulabye ministry ey'ebyobulamu, tulabye ministry ey'ebyobugagga. Tubadde tumusaba bw'anaabanga appointinga ababaka abalala tusaba ayongera okwapointinga abakyala mu ministries ezo. Bannawuopa mu kusiima abakyala abazze bavaayo ne bavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga okuli Nancy Kalembe, Honorable Betty Kamya saako n'abalala bwano basabye presidenti okwongera okulonda abakyala mu bifo eby'enkizo omuli n'ekyokumumyuka kubanga abakyala abaliko we bali bakoze bulungi kye bagambye nti kyakuyamba eggwanga okuterera ate n'okukyusa embeera z'abakyala b'eggwanga. Tuyina obutundu 52 oku percentage y'eggwanga okomparinga n'abasajja. Kyandibadde kirungi bwe tubanga tuyina okubalansinga ne tugamba nti waliwo omusajja wabeerewo n'omukyala tusobola okutambula ababiri nga Katonda bwe yakikola nti bw'oba ng'olina omukyala oba omusajja akola obulungi oyina okutegeera nti ne mabbali ge waliwo omukyala akola obulungi. Amabago mangi mu palamenti agalimu obuwayiro obukwata ku nsonga z'abakyala gamba nga marriage and divorce bill saako n'amalala abakyala bano ge bagamba nti palamenti esaanye ogakolako mu bwangu nga wano basinzidde okusaba abaka mu palamenti y'e11 okulonda sipiika Kadaga ku kifo ky'obwa sipiika kubanga abadde akutte bulungi ensonga eziruma abakyala. Tujja kuba kitukoze bulungi nnyo singa ababaka ba palamenti eddako eya 11th tuzaawo omukyala abeere sipiika kubanga tulabye ng'omukyala abaddeko oba akyaliko akikoze bulungi era akoze bulungi emirimu gye abadde taliimu kyekubira. Atukoze bulungi era ffe kusaba kwaffe singa tusobola okumuretaininga oba okufunayo omukyala omulala naye ate anaabeera ani ng'oggyeko Kadaga. Bano era basiimye ekibiina ki Forum for Democratic Change okuteeka obwesige mu bakyala bokka okuba nga be bakulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti bwe basinzidde okusaba n'ekibiina ki National Unity Platform okukola kyekimu mu palamenti eddako era nga bano beeyamye okuyambako okwaŋŋanga ensonga zonna eziruma abakyala. Twagala okusiima leader of opposition ababaddeko ababiri nga opposition okusookera ddala ne Winikiza abadde mukyala mulungi nga atutulatinga bulungi ensonga ze nga balansinga bulungi. Nono leader of opposition Beto Ochana Wola aliko naye atukoze bulungi abaddewo nnyo. Ndisala Nandawula kula ABS TV Jakakawuwo. Elections for persons with disability has not been very easy.